nga bwe mbabuulidde nti nze mpulira abalwanyi abalwana ne baleeta Museveni mu buyinza era nze ngenda okukulira ekikwekweto ekigenda omujja mu buyinza adduyeera. Olunaku olw'eggulu twalabyeko bannabibiina ebyenjawulo abaavudde gye baavudde ne bajja ku kitebe kya National Unity Platform ekisangibwa e Kamwokya ne bavaayo nga bakkiriza nti basazeewo okuva mu bibiina byabwe bye babaddemu nga basaze eddiiro ne beegatta ku kibiina kya NUP. Bwe bagamba nti beegasse ku NUP, omukulu yabaanirizza era n'abasuubiza bagenda kufuna kaadi zaabwe. Bano abasinga bawaddeyo kaadi ez'ebibiina bye babaddemu ne t-shirt ez'ebibiina ebyo eby'obufuzi gye babadde baddukanyiza ebyabwe ne bakkiriza nti beetegefu okutambulira wansi w'amateeka ga NUP era bagenda kukkiriza okukolera wansi wa Kyagulanyi Ssentamu His Excellency. Mu bana abangi abazze kwabaddeko omwami ayitibwa Haji Juma Waswa. Haji Juma Waswa ono ng'agamba nti y'omu ku baazirwanako yali munnamagye era n'agavaamu n'agannyuka. Bw'ava magye n'agannyuka nga yasazeewo okulaba nti NUP kye kibiina ekisaanye okugobererwa kubanga kye kiina ebiruubirirwa ebisobola okutwala Uganda mu maaso. That's why yasazeewo okuva mu NRM gy'abadde aweerereza ebbanga lye mwe yasaavingiranga mu nnamagye n'asalawo aveeyo ajje yeegatte ku National Unity Platform. Okunoonyereza ku mwami ono kizuuliddwa nti omusajja ono yadde ng'aweereza mu NRM gye yavudde okwegatta ku NUP naye nga yagamba nti mwetegefu okukola emirimu gy'ekibiina kya NUP era mwetegefu okugoberera amateeka gaabwe nga bwe gatambula. Okunoonyereza okukoleddwa ku mwami ono kigambibwa nti abaddewo nnyo mu kibiina kya NRM, abadde mu ddiiru nnyingi nnyo ezitulugunya abaana bannayuganda. Bw'abanga abadde mu ddiiru nnyingi ezitulugunya kitegeeza nti alina ebikolobero byakoze ku bannayuganda biwera. Omwami oyo amanyiddwa nga Waswa Juma yali w'amagye era n'agawummula n'atandika okukolanga informa oba omukesi mu kibiina kya NRM ng'ambega mu bitundu by'e Kawempe, Bwayise, Kazo kw'ossa ne Nansana ng'eyo gy'akolera emirimu gye egy'obwambega. Waswa Juma yakozesebwa okubega omugenzi Zebra Mando. Zebra Mando tumujjukira bulungi, eyali omukubi w'ebikonde eyattibwa mu Bukambwe. Baamusala busazi, baamulumbye wakati bamukuba amasasi era n'asalibwa emisale egyamusangibwako nga beebuuza nti obusungu baabujje ku ki abaamukozeko ebikolobero bino. Kati omwami oyo Waswa Juma ye yakozesebwa okubega omwami ono omukubi w'ebikonde Zebra Mando era ye yaluka olukwe olutwala Mando ewa mwami Museveni mbu bamuwe ssente. Bwe bamuwa ssente zaali zaki ze bali bagenda omuwa? Ssente zaali za kwefuulira Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga Zebra Mando yali mukubi wa bikonde ate ng'atendeka abaana era okukola omulimu ogwo gwe gumu ogw'okkuba ebikonde. Ssente zaali zigenda omuweebwa nti akwate ekibinja kye bagere balumbe mu konvoyi ya Robert Kyagulanyi Ssentamu babakoleko effujjo, babakube ensambagere, babakuba ebikonde mu ngeri y'okusosonkereza nti n'abaana b'NUP bajja kuvaawo baddize abantu bano. Ekyo kireeta okusiga NUP ekifaananyi ekibi nti nno bakozi ba ffujjo, balwanyi, bakubye abantu. Oyo yakozesebwa okubega Zebra Mando n'omuwa ddiiro y'omutwale wa Museveni okulya omusimbi ogwo yali mwami ono Waswa Juma. Waswa Juma yeesimbawo ko ku bwa mmeeya wa Kawempe mu kalulu ke tujjukira akawedde akali akakasa Mmeeme 2021 ng'ono yali yeesimbye ku mmeeya ow'eddembe Sserunjogi olwaleero yawangula ekifo ekyo ku kaadi ya National Unity Platform. Naye nga Waswa Juma ye yali yeesimbiddeyo ku kaadi eya NRM. Omwami ono bwe yalabikidde eggulo ku kitebe kya National Unity Platform, jjukira nti abaaleese abaami bano okuva gye baavudde ne mmeeya w'e Kawempe yennyini Sserunjogi ow'eddembe y'omu ku baasembye omwami ono okukkirizibwa ayingire ekibiina kya NUP ng'ate bwe bali bavuganya mu kalulu. Kitegeeza nti yategedde nti ono omwami asazeewo okwegatta ku kibiina kya NUP, alabika alokose n'alabye wali omusana gye yamukulembeddemu n'amuleeta. Naye abantu b'e Kawempe n'ab'e Bwayise bwe balabye omwami ono beewuunyizza nnyo era bali mu kwewuunya n'olwaleero nga bagamba kiki Sserunjogi ow'eddembe kyabadde agoberera okukulemberamu omwami ono
amuleeta eri President Kyagulanyi Ssentamu nti kibanga b'olunda omusote ewakaawo n'ogulundira mu nsonda y'enjuuyo tomanyi nti bwe gukula gusobola okwefuulira ne gukulya. Oyo omusajja wa bulabe nnyo nnyo era mulinde ekigenda okuddirira mu NUP bw'anaaba akkiriziddwa okusemberera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lusegere, kuba twawuliddeko mu bigambo bye ng'asaba nti bwe babanga bawangudde obukulembeze bw'eggwanga asaba bamuwa ekifo eky'amaanyi ekyokumwanja mu NUP mu gavumenti eneebeerako NUP. Abaami batandise okubagana empawa nga bagamba ki ekimuwaliriza okujja asemberera Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ddiiru ez'obulabe z'akoze. Tekirowoozebwe nti ayina ddiiru gy'ayagala okuvuga atuuse ku mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu obuzibu? Ebyo bibuuzo bya bannayuganda, naye nga bamutaddeko amaaso abiri. Omanyi bagamba nti ekijja omanyi kinyaga bitono. Yagenze okujja mu kibiina kya NUP ng'abantu bamumanyiko emize gye, dategemuze nga bazimanyi. That's why bamutaddeko eriiso. Kitegeeza nti ddiiru yonna bwe baba nga yatumiddwa butumibwa, ddiiru yamutumiddwa okukola anaagenda ogikola era bajja kuba bamanyi nti yewaswa yagikoze. Bw'abanga ddala kituufu yeekubye mu mutima nga yalokose ng'era yasazeewo okujja mu kibiina kya NUP okufuna kaadi ng'ali siriasi nti ddala yalokose olw'ebibi byakoze, nakyo kijja kweyolekera mu lwatu. Naye ng'abaana abamumanyi bagamba nti ddiiru zeenyigiddemu ez'okutulugunya bannayuganda n'okuwamba abaana b'NUP ezibaddemu n'obutemu obw'okutta. Simanyi bw'agenda kukikola oba aneenenyeza abantu ne bamusonyiwa bakoleddeko ebikolobero ebyo, oba ye aneenenya mu mutima gwe Katonda we n'amusonyiwa. Kyonna kye kiri ffe tulinze, naye tubadde tulina obbabuulira ku nsonga ezo okwemulugunya kw'abantu kwe bayina, naddala ab'omu Kawempe ne Bwayiise ne Kazo abamumanyi ennyo n'ab'Ennansana gy'abadde asinga okukolera emirimu gye gino egy'obwambega. Era mbifaananyi tumulaba bulungi ng'ayambadde yunifoomu ya UPDF. Kati awo ab'NUP abamubeera ku lusegere mutandike okwegendereza movements ze, kubanga bwe munaamukkiriza okusemberera omukulu nga temunnaba kumanya mission ntuufu emuleese, ebinaddako tujja kifuwa nga tukizza munda. Bw'abanga ddala muntu abadde wa bulabe bw'atyo, si kakasa nti ayinza okulokoka mu lunaku olumu ebbiri n'asalawo ajje n'akwate kaadi ng'akyali mu gavumenti gy'abadde aweererezaamu. Katusabe Mukama abe nga yamukutteko n'alokoka. Byonna ebinaaba biddirira tujja kuba tubiraba. Naye senga nafunye time nneneko n'enkunga abazirwanako mu Uganda wano waalijjudde, ate nga bakoowu. Tulina ekintu principal president wa NUP ne Uganda yonna tosooka kibiina notabuuza ebirala mujja kumusomesa ndi mukuyiga ndi mukiraasi kati si bwe kiri. Bwe nayogera ebitatambula bulungi nga muŋŋamba awo terezaawo, omaye omuntu nga yakajja mu kiraasi musobola okumwegendereza asobola okuwaba. Nyinza okulinnya kagere nga sigenderedde, mukitegedde. Kaakati ensonga nyingi nnyo ezinjije mu National Resistance Army movement yantabula bye bimu lwakuba gawula bwawuzi saati. Nina ensonga zange ziri nnya naye n'endala nja ziwandiika nzireete ku kitebe. Ensonga esooka okunyigiriza bannayuganda obutabawo mirembe kweyogerera. Ekibataka ekiri mu Uganda ne mu Buganda mwe kisinga. Kino ekiwandiiko kireetedde pulezidenti wa NUP wa Uganda wano, era ngenda kukimulekera alabe ebizibu bye tubadde tulina, ate nga ffe tuwoza mbu tuli mu buyinza naye tetuli mu buyinza. Abali mu buyinza baki? Ffe tugobera bukoki? Nga bwe nalwana nendeeta Museveni mu buyinza nga nkozesa mmundu, kati katukozesa ebigambo tubisane. Ebbula ly'amalagala mu malwaliro naffe tubiraba wadde tubadde tuli mu NRM. Obusosoze mu kugaba emirimu gya gavumenti.
eddembe ly'obuntu okunyigiriza abantu ne babakwata nga tebawozeseddwa ne babakweka ng'ate bali supposed kubeera nga babatwala mu makomera agali gazetted. Okuwa ekiwamba abantu ewange Kawempa ow'ensula bazze nga bali mu ngoye za bulijjo ne bakwata abantu ne babatwala tetumanyi gye bali. Amanya gaabwe njaga kuleetera president ogalabe ogezeko okulwanirira abantu. Ekiwandiiko kino kyabasajja bo abalwana nga bawuza nti balwanirira gavumenti eno ejje mu buyinza abeewandigira yiika ziri bbiri bazibabyeko n'ekitundu. Mbagambye mbadde nina ebigambo bingi naye kankozesa omukisa guno nkozese bitono olw'okuba obudde. Nga bwe mbanyonyodde nti nze mbadde chairman w'abazirwanako mu Uganda naye nga ndi in charge Kampala. Nze vice chairman wa Major General Jim Muhwezi. Temumumanyi Major General Jim Muhwezi ye minister wa security. Kati nze mbadde mumyuka mu Kampala naye mutadde. Okukakasa kino eno estampu gye bampa mu office eyo ngenda kugikwasa president wange kati gwe mpuliriramu. Kakati ekirala kye ngenda okussaako waliwo kye mubadde mulaakinga naddala mu kibiina kyaffe kino ekya NUP. Mulina structures nnungi ne mubadde mubulamu structure y'abalwanyi. Eyo mu NRM gyeri bagiyita national bagita Veterans League. Kati nze badde chairman waayo wa Kampala yonna naye nga Uganda yonna yennonda ngireese mu NUP.